Lito man njagala okulopera ku bino ebiriwo kubanga abantu bakulaba nnyo ku gundi ate ne hours zeeyongedde. Omanyi kansooke nkutereezeemu nga tonnagenda wala. Ssebo mukulu nze just ndi awo ninga omuddu. Omukopi in fact ndi mukopi. Kabaka go baloopera. Onsabudde baba. Siroperwa. Kigamu kyesobola okukolera nkisikayo abazungu kye bayita withdraw. Ekyo withdraw si withdrawing gundi ningambe nkisikayo. Okisikayo. Pulling. I'm pulling the chi. Eyo navayo. Kale kati mujje ne kumula mbadde ku kikozi. Kuobadde kwenyini kuobodda. Mbadde wakoze. Obadde ogamba nti oli mukunda opira naye nga teze siroperwa. Kakati munsonyiwe myambyerabidde nekyo njagala okugamba nti abantu batufollowinga nnyo ku YouTube. Kyo badde oyagala okwogera. Okulopa. Kyembadde njagala okugamba. Ekyembadde njagala okugamba nti lwaki okiŋŋamba? Koza ali kyembadde njagala ate kati. Kyenjagala okugamba. Yes. Ne kati gwe waki tukubiriza kwata omuzindaalo? Bulijjo nkegomboka kwatamu. Kakwata. Basebo ne bannyabo leero nze akalina kanywezezza sebo kazitowa. Basebo ne bannyabo emboozi egenda okuddako. Emboozi teggwa malojjo. Anti emboozi eddako nga next interview egenda okuddako tugenda kukompeyalinga ebigambo by'Oluzungu n'eby'Oluganda. Tulabe ebigambo ki ebingi ku birala. Tulabe ekigambo oba obinnyonnyolegana nga byenyonyogera nyukuta. Okugeza Omuzungu yabulwa ekigambo ekinnyonnyola ekyenyi nga kiri kimu. Yes, yagamba forehead ekyenyi si face kiwa kyonna wamu. N'agamba forehead. Kitegeeza ate ffe Abaganda nfake tuli bantu b'amaanyi nnyo kuba twakiwa erinnya erya ekyenyi. Oli yagamba atya? Yagamba forehead. Maaso g'omutwe. Oshegera. Oyina kabonero kolaga kala. Ate eno fe tuyitayo nkoto. Anti. Nedda kyengebalengezako okwogera nti n'Omuzungu ekigambo ekyawamu kyamukola ki? Kyamulema. Sigamba ekya face yeeno yonna. Naye ntegeeza kano weekati. Forehead. Si kyekyenyi. Ekyenyi. Kati Omuzungu lwaki ye yakiwa forehead? Lwaki teyakiwa erinnya limu? Siibula kubanga bye tugenda okwogera ku interview egenda okuddako bye tugenda okuba nga tunyumyako. Yes, mwabatulaba abalungi mwebale nnyo mwebalire ddala. Leero nze akakutte naye bane mwongere nnyo okusubscribinga, mwongere nnyo okulikinga ate naye mutuwe ne ku mirimu. Si mu bubi mutuwe emirimu tugikole mutwesige. So nange mpa omukisa nsiibule ku kusagala obeere wa ttima. Nange nsiibula webale nnyo okutukyaza n'okutuwa interview eno bulungi ate webale kubiriza bulungi wete olina okukola kubanga omuntu talina kuba na ttima. Bwe tubadde olwaleero mweraba. Banange nange neyanziza omukulu ampadde akazindaalo. Mwebale nnyo mutugoberere bisigade tugenda bikwasaganya byemutuwadde tugenda bikola bulungi. Bana abo obulango mwongeremu amaanyi. Nemumpamba. Mbapamba. Oluddako gwaka